Ori ku program ibiri cruise bugala chamba sa ndi wano ne Azawi tujumyanyumyamu kati fa chitegeza ati fa is ebintu ebyo ebijja obuzi ebyokoze nagalale banjogedde oluganda olutuufu totaddeemu obudde omazegga tebinyuma tebiwooma bibi nnyo kati wano wali oyinsinuwetinga kimama omukwano yali tokola fwafwafwa wange mama takola ki tokola fwafwa tegeera tokola fwa tekamu obudde kiwa obudde kitekemu time commitment kibe nga kirungi kitegeera kibe nga tekibulamu. With this basic schedule ya Azawi, when was the last time Azawi yali ogwaddala va ku byendongo ebyogamba nti wale music wange gwe mukwano gwange ngamba oli omuntu oli goga nti wale you sing someone? Yeah. Wow. For how long? Lwaki okikubyewo bwoti amangu omusajja tonamu wamukisa amangu ago omusalidde ogwa tukulabye twagala kitutte ebbanga nsonyiwa okugenda mu bintu ebiri personal. Yeah, it has taken like 20 years. Like, okay, for it to actually be truly sure we're doing this, I think the music was a sound. Yes, but tourist building for the last, I don't know, 2 years. Wamusaga audience. Samsung Modi. Yawuliriza album yasooka African music. Nayo mwitengeri gyomwetega ekyakwetega Azawi nedda mwina engeri gyofata omuntu like omusajja ayinza okukwana ogahalabira kiki nebintu bugera musoma nemubisoma nakubebera problem yakusinkanawa by that time nedda Azawi munaga Azawi abantu bakogerako ebigambo ebyo nina bakigatto boogera okufaako obufi. You're clearing the air right now. I know. Okay, Namus, I met them through a friend. Guy when I get there, like a hangout. So no Peterson. Let me call it Peterson Mulalu. Let me call it Jangi Chitegiri. Peterson is open so Mumani. Bava Koda. So, Kati. Omanyigira bono meeting omuntu ngoze ne chaliwo naye ate nga chaliwo toyogera naye nga bwogera n'oli. So we started talking, we exchanged numbers, okitegera. Anyway, we started ye muntu kale ayinamu ku sente ze okitegera. So nategedde Azawi tomwambala toyinamu kukunjwe nokwamuna akasente. It's okay. It's okay. Azawi it's okay. Ensi erina okumanya nti abantu nga Azawi tobalaga mutegeera. Ate nze njagala nnyo abasajja abawanvu nga bali taxi bali kunzi kati yajjanga yoye yennyini nenesigalizaako obukazi nesaagala ngwembiko ekitegeeza wamulaba nogaa yono eventually naateekayo empapula nezisaayisamu empapula ngaayituyita. Yeah, so we've been talking taliwo like ali in a different country. But we keep in touch as the Bebas. No, the one with the back, my sister knows the song. That's such. You will see. Yeah. So, Twitter, that's not Mukububa. Zoom, I didn't do that. Take it. Now you're not number. It's okay. When I'm to a colleague, that's J. Teresa Uganda. Teresa Uganda. Okay, but that part I was joking, but he understands me very well. Yakutegeera mufuzi. Yantegeera. Nze ndi weird abantu tebantegeera. Olaba naye Abaganda abantu tebantegeera. Mbeera zange. But bontegeera bw'obeera close nange nomanyi empisa zange bwendowooza n'engeri gye neeyisaamu. Okitegeera nti naye kana kazi tekalina tabu. Just people misinterpret her because of kye balaba ku social media. Like the judge, which is okay, then I might nzikiriza tukotandikira awo nyinyi kiki ekiriwo omuganda omubojjukira nga nakatandi first performance yange nakola yali cross and rhyme nenkola freestyle ya kapela things blah blah blah. So katukako ku bajournalists abamu ewa e Kenya. So
when I went there for like my first time, guys, who's your best dancehall artist? And the guy was like, hey, yeah, I saw like a clip of you doing what? His freestyle of couple up. Can you do it again here? Ninjukuba, Nitambulida, that side. So, Conscious has like a couple of friends in Kenya. I never found there are media. So, guy on Bamita Jimani, Akola Comboys. Yali, Conscious, I'm sending a DM, Gamuza, and you know, you clip in a cola for Tracy training. Gamapushi, Gamunya, whatever, blah blah blah. Never bow, Nanimo DM ye already. Because when I didn't tell him a band, I seen about for Kazawi. Zenakubanga reggae, na dancehall. Idana nyimba nyimba za Conscious, busy signal, never reggae artist. So Nkati is a yaringa icon one, mwagara nyo. So ngamugamba no artist kuvawa Uganda blah blah. Zenembera wali wamufata da. Ngamufata nenga sibangu yomuntu kosinga DM ya. Najidamu like Obama ise omwezi omyezi ebiri. Is it the same with you? Abakueleza abagenda mu DM yo? No. Do you reply? Kasoba ba olaba obuzibu nti abasumbuyi baba bangi ekitegeera kati okulaminga ku message eyo ngevudde mu muntu wavunanyizibwa kiba bisebisinga kiba kizibu naye mwenjigwako I respond oba I apologize nga mnensonyiwa to respond but enamba yange yino reach me direct ekitegeera so nga tutwogerawo nga actually nali njagala atekena tukolina remix ya 10/10 But no, let the song be the way it is to Korea Kaimba Kapia. I'm studio ne producer and Manga Boy, not Kola, your beat ya sama, Benga to you syndicate. Ga Kalamba. So we are two syndicate to Quata Maloza to get Tim okay, and party in a bit and fast class, and not to judge it Kawanelo. And then Limbanelo to and he loved it, he loved the sound. So big up on yourself, Conscience. Wakari Zenatu. Abasigo mungi tulize video. Tugenda jikwata. Aja kuchona. Whatever happens. Because nina good age nalabinga agama is coming to Uganda. Yeah, there is that too, but sija kulimanti nze nkirimu. Okay. Stegira. Sina chemanyi, but the person tulimu fatanga yo muntu labo okulabanga visuals zinene. Tuziteeka yuzina okubeera za sama pe muliro. Stegira muliro. I know. Waliwo akaseera we nakusaasira analire kyali wange nemugana naye mwana abayimbi tubawe ku kitiibwa owalina show eyiyo ku Serena then you had to fly to Rwanda Trace Awards then the following day nokomawo nekusanga emunyonyi. Yes. Let's talk about the journey briefly. Kati nebyo no biwero ebyo byemwalabako abayimbi ddala ngaali busy kati abayimbi katugeze nga Burna ayinza okuba nga alina olunaku nga lumu oba bbiri mu mwezi nga zize just naye nga buli lunaku alina travelinga mu state endala atuuke aperforming regular then atravelinga ekiro ekyo kyennyini agende ewala abamu bakikola for like 2 years non-stop. kyobula babamu agenda okivaamu nga oba eddoboozi likubye ne batandika te surgery abo baani the likes of Celine Dion amaloboozi ne gakola ki ne gafa so kati ebyo mwalaba biwero nze bye nasabiriranga ebyo bewayagalanga ekitegeera Mukama mwebaza titwakiyitamu number 6 akusankofa album eyazawi akayimba ne baana balenzi aba Sauti Sol. Briefly omanyi buli luyimba nga luliko omuyimbi nga si wawana. At least we need to get to know the story by the song. Kati luno nalo wali ogenze Kenya? Luno how did they say it? Nasooka ku engaging BN yona ali balde omwanvu omanyi ye wa receiving ekyangu n'abala okutegeera energy is different like ali so social like ali very I'm not saying that tebali social naye ye like kyangu nnyo ogenda n'okola kino yogera naye so mwangu wakutuukirira mwangu wakutuukirira so but wali because we were like having like conversation with WhatsApp biki so nengende Kenya sasa wala kile bafu na bateka mu studio kubanga ngabo bamanyi buli omukatsawa nali solo career but however they are still together but it alone together deal with Janga ya Sauti Sol nga bajja bafata so bwetwali Kenya that time nasobola kufuna Savara ne BN studio so tukola half of the song then we bajja wano balina waneno concert waneno
ekivulu. So was it yali wa kubaleta Boys to Men, right? Yeah. So nembafuna mu studio bonanga ne Kimano wali ne Fancy Fingers netukola kalima ne kampo. Okay. Cheta chikututte Kenya. Kenya ondabanga wakubirawo deal eziwerawerako. Yeah, Kenya, first of all, headquarters of music distributor Bama in Singapore. Yeah, ziri Kenya. Spotify, Mac, bonabali yao. So audience just Peter like what checking up engage into we have like a new album or we are trying like to follow up, to expand. Yeah. So to determine about how they can help us to having it to stake up level. So naturally Kale City is very strong on music apparently. Naye Kenya is organized in some kind of way. There are no media. Like era chobolaba idongo kwe sale Kenya ne wano kyamunyo kusala international. Yeah, continent hiyo na and Kenya. Yeah. Actually endongo kwe sala wano. Botukukiriza wano Uganda. No East Africa. Kyamunyo kusala Kenya na ogezi noyogera ku kintu ekiri sensitive muwaso mulimu gwe tukola ogwa media. How different is it when it comes to the media? I think for them they are very, very professional. Waneno, like it's just a few, like we of sanga journalists on air. Now you're getting into very, very, very like inappropriate. Taking about emotions. But both those are very trained nyonti ekintu nga bwe kitambula like they plan see just yeah baina like offices ennungi wojjanga there's proper arrangement kuva wano odda waneno like ate bakwata n'obudde kitegera interview ebeera ya ssaawa eno ziba ssaawa ezo like baina kye batusingako sijja kulinda eyinza okuba yensonga lwaki ebyaffe wano biri awo byaganaga. Nze simanyi kiki kitugana kubanga waneno mu East Africa terinse tusinga showbiz nga bannayuganda. Okay. Ojagende Tanzania but the warmth gy'ofuna ng'oli wano eri different, the energy wano ojjawo oba toyagala kuvaawo naye Kenya ojja tuke ng'oli a little bit bored nga biboyeemu so like ffe waneno obola okuba tuli balalu obola okuba simanyi kakubireko abannayuganda we are a special breed like we are mad people. Chensobolo bali very humble kind one of vibe ku vibe mbona omuntu wakola ekyo naye gwe yenyini ajajinga ng'enkero gena akola ekimusingako ye Uganda yaffe ate abagamba nti obutaagaliza bungi nnyo wano ewaffe. Ekyo kintu ekyo saagala kikuliriza nnyo kubanga sinaakubeerako mu mbeera omuntu n'ankuba ekkonda tebakubako kikono kale kyaliwo naye oli yali just akikozesa butoba twakirizoove obola okuba nze siwakula ntalo oli musirisaaza we like newala nnyo okubeera nga nkubagana n'abantu ekyo lwaki ndowooza ebintu binyanguyiramuko oluusi okitegeera so naye saagala nnyo kikuliriza nze kyemmanyi wana abannayuganda buli obagala kuba bwe tuwangula buli omu aba awangudde kikomawo ng'eggwanga tutulina ebintu kale kati ebitugatta nga wamu like omupiira like I don't know like saga kireka wekine saga oba gwe tekikutuukangako kyova oyogera bwotyo. I know nkitegeera kiyinza okuba gwe tekikunyigirizangako naye bwe ndi mufuna bwenti jja kujja kugamba yateekerawo embeera. Let's talk about the social media. Olina ebintu byobadde oyogera naye ng'olaba reference social media eno okambuwalamuko waliwo omuntu yali apositingzeko ekintu mbutuufu nekikunyiiza nekikujja mu mbeera n'owulira nga weekyaye ku social media. Are we using social media in the right way? Apparently kati ekiriwo nti abannayuganda twakagetinga exposed to social media so tugetinga carried away notandika okukola ebintu byotalina kukola kati waliwo ebiseera wotuuka oba like time period nga bantu bali so toxic ogaba bannaye
kiki kibadde osente nekireka n'obwavu bunene butuleetera emize Yala. onola buli yeeyagala mugaa kati gwewaki sinyalya mmere gwopositinze ki okitegeera ndowooza n'obwavu buno bayidayo bagamba ebintu ebimu ebikyasinza okucuringa depression kufuna sente kasofuna amajja era abantu basinga abali depressive mu Uganda wane is because tebakolaki tebalina tebalina sente naye batugamba abagagga tebeebaka nti omugagga yeebaka kitono omugagga stress embonaabona y'omugagga yanjawulo omukko naye oyo atalinamu kyolina omumanyi kubanga kati nze ebintu ebinomya omutwe kati I prefer this life than it is kuba nze enjala zaali zinkubyeko ezaddala really yes eno life yotasobola nakugenda wali n'ogula kakomando n'okalya eno life gyolina okutambulira ku bunkenge nga nebbaawo twegala nsi emumanyi kati olaba nze ng'ojje siti buli ali obulungi muyimbi bantu bangi nnyo abali obulungi naye nga si bayimbi gasobola okulivinga private life ye ate nze balina lwaki ebyo sibiraba kubanga kyenkola nkyagala singa omulimu guno mbadde ulimu nga kyenkola onoonyamu majjajja nandibadde n'ebyo nze bimanyi bibeeramu it comes with the game that we play balina okwogerako oyagala toyagala naye waliwo abantu abamu nga bakoze ekintu kyane ekitambula like some good lawyers olinga musuubuzi mu kibuga okitegeera nga akasente kewekali era ebizibu byoyo si byebimu naawe atalina wakusula naawe atalina kyakulya okitegeera so nze mbadde nsaba batuwe ku sente jjukira nze maama wange yazaala kale abalenzi be banzirako first of all ye nekirala bwena kampu zino zenakuliramu nezabeerangamu nnyo abalenzi nze ndaba obwavu engeri gye buvumamu nvuka negabagana omusajja nagenda naye nga tayogera sigera ekintu kye nakisirikira nafuna akamere nakalya omulundi gumu kyabisana nasirira nze mbalaba abakazi bo akubula nabo kasafunayo omusajja owakabiri mudamu mulaba era nze bakwano bayo bonna abawala ndwawo nombalaba dali bali bufumbo basajja bakola kirabawa ekitegeeza social media abantu tubakwate empola kuba n'obwavu bubabonyaabonya embulaba batuvuma okufaako obufi toprovoking abantu mama kati aza tuleme okusipositinga byaffe mbulwakuba oli yala zimuluma kati gumira okukuba eyo bano oleetawo tekawo embeguma omutajjakera kumacyaganjjawo akagatto waliwo benalaba baali bakulumba ku nyambala omanyi wano tulina mentality nti omukyala yenna olina okukunamamu banji abamu like they've even used the way I dress to determine my sexuality, which I understand kubanga kyekino the kind of character I have abantu abasinga tebali used nayo okitegeera ddala abafirika they're not used to jakera kumakya omukyala yeyambala nnyo obusuuti bwe n'ebipale by'ebinene okitegeera nga ye bw'ati bw'ayagala okubeera nze newanyambala ekiteeteeyi nakinkute mba mpira emirembe era ebiteeteeyi byennina biri free naye naye ekiteeteeyi tebikusiiwa tebisiiwa mukwano wemaasazawo kyambala by the way nga nayambala ekiteeteeyi faana bulungi nnyo sisikaati mpale muganda waye nze I have a nice body kino nakakigera emirundi emeka nze nakula bulungi but I don't need people's sagala they call it validation nti gwe gwajja okusalawo engeri tebakuyiiza nze bwenti bwenjagala okubeera emankedde nga njagala kwambala t-shirt yokka na sneaker bwenti bwenjagala nga tebuli kintu bwenti bwenjagala okubeera nirwa oyambala otyo tufune ku mukisa enze nakulira nankula byakusiira kuva karound about wako wali bitala kati paka eriikira bagenze baterezaawo awo kati nze tolina kyoŋŋamba kuba twabeeranga amabega w'amabaala ago ngendo ngevuga nga ruufu ojuli ekola ebbaalikola mwebase naye nga ffe twebaka kandi gobeera okooye nga olina okwebaka ekitegeera so kyekyo lwaki nawandika obuyimba obwo mwenge oba omuntu n'olaba omusajja yazze ng'afaanana bulungi amutegeere naye mumboyo mesaawa nga nnya omusanga mu muwala ng'apoye oyagala kubeera beewaabe ewakuye tune banaye mukime omuntu wamwe ekitegeera so eyakikukola ye asobola tonywanga nywa mu biseera byange eby'eddembe nywa n'ekigero
n'ekigero nziddi lightweight saagala kusukka bamanyedde kagene saagala kusukka cupa 3 ekitegeera tebikubangako n'oyuga nodde eno nodde eri just mu vibe zo byali bivubyeko nenjiga awo ng'ogeze buswamizi oba wali okyali eri amuswani nali sinabagenda era waliwo ebyankubako era nga ndi muswanizi wano waliwo kyamuka ennyo n'oyokya wanywa kumukumu oba walina li stress nedda kukyamuka ssanyu lingi nenerabira nti kiki kyekyali kikutuusiza ku ssanyu nenzijukira nti simazi naye ndi lightweight era newala nnyo like ndoza mwezi nyinza okwewaya ndoza ennaku zange nga 3-4 non stop nedda nga sisobola kunywa nyiza okulwala ejje gunafyamu nyiza okunywa no wiiki nefuna mulaku lumu naye wiiki nefuna lunaku lumu neeri esembayo mpolampola ng'ogyeko kuyimba kuwandiika asabye onaakola ki nze njagala nnyo okutravelinga njagala nnyo anyway okutambula njagala nnyo okulambula ebifo ebyenjawulo ekyokuba nti nayo bizinesi endala nyamba yuwala ejja eyinza okunoonya kwogerawo nnyo just malira kisigaffe nga toli mu bya studio okitegera nebeererako eyo ebusaabala eyo ewange eyo nembeerako ku mazzi nenvaayo nemeditatinga obulamu bwange buli simple nenvaayo nigenda mu studio ba nzembeera nnyo ewaka tukwata mwana sinaba nakulabyawo notuba nga toliyo ate nakulaba ekyali kizibu nnyo nga nakamata ayinza kati oba abantu abasinga erinnya Sankofa lyababuzaabuza abantu batya nebagaha jukira baali omanyi ku social media okwo buli muntu kyagala kyayogera bakatuteesaamu ne bagala kati ono Nsawe takyali muyimbi wa Uganda tulina we twagala omuteeka era kasita twawulira erinnya Sankofa tuga musajja batandise. What is the meaning of Sankofa for starters? Okay. Sankofa kigambo kiva Ghana. Eyo Ghana West Africa wali abantu bayita abakanda. So ekigambo Sankofa mu luzungu kitegeeza go back and get it. Dayo okikime. So omulama gw'ekigambo ekyo gutambulira nnyo mu kujjukira ebyafaayo byo wajova bwe biba nga byalimu obulomi n'ensobi ziyigireko so that saawa eno tokola nsobi ze zimu osobole okubeera mu biseera byebyo maaso ng'oli muntu ali beta so oli so like kiri about ku-embracinga jova obuvaaliranwa abo si nti kwata ogende okwata ebyekika byonna buli omu alina history buli omu alina gyevuddewo ekitegeera naye omukozesezza otya okufuuka omuntu omulungi kati oba omuntu ali beta kati so that ebiseera bye byomumaaso biba bitanga so eno album story zonna z'owulira ezimu ezisinga actually ku album zikwatagana ku byafaayo byange wasinzira ku ebyo byewayitamu byenayitamu omukwano mu ndongo eno nga bwogiraba okitegeera ssente gye tukyakalira omwenge okitegeera mulimu n'akayimba nga married man mulimu infinity buyimba bungi obwenjawulo n'akayimba ka Katonda kali omwo kuba nze ebiseera biri ebyedda nali ntya nnyo Katonda nga musaba nnyo bwetuuka industry eno eringa erina omuzimu ejja ku buli kya okitegeera etandika okufuula omuntu omulala notandika ebintu obiraba obulala okitegeera eyalinga asaba nga ngenda okwebaka ngenda okudda nga nkooya tuyingira bukitegeera neweebaka so neŋŋamba banekankoleyo akayimba nali mukazi enyakiriza mu Katonda emboozi eyo limba ng'omwenge nga bwekudde kasitoleka ennaku nakulabyawe wali boyfriend yali akulira emmere yoyo gana wange omusambu yawo kati ye ng'akola gwakulya buli abavubuka sabo yali awoleredde ne girlfriend w'omulala mutwalire lindako abasajja nabo mumalirira omuvubuka yakuliranga emmere ng'ajja naali esala ewaka ate teyazinsasula era sente ezazaawo sente zamukadde nagenda mu bandi na performing nezizaawo nammwe abawala babalimbalimba mangu
kali ewa ndanga vuka baina teki sabu ya paka kusala iye mwino lete sala ate nga ali ya bei ekise tukira mu ghetto bw'okulya emmere y'500 oba kire abaana balya mmere ya 10 yasa kasa kido ngate najalaga amaanyi teramu ne kasupu k'ennyama kazaali jali nze simanyi oba gyali naye atera okunkubirako esimu ze nze esimu ye ngimanyi esembya 39 ayanyweza nali ngenda mwagala manyi ze njagala nnyo naye maaka gayakamanyira kali yange emmere yabwerere eruka poloto omugambo ate kalangi baana abo tuli musomi naye nga munyumyanyumyamu wamugobera ddala pozi twafuna mu Amerika kale American, bro. What are you talking about? Tubagobye kale tubale tukyali kusako pakatono nnyo tugende wabuganda ffe sende ogambye wasinzira ku bulamu byoyiseemu byonna byonna n'obikuŋŋaanya n'obiteeka mu album eyo. How is the album performing? So far? How is the feedback? The feedback ebadde nnungi nnyo. Recently twalikawo ku Twitter olutalo ne batandika ku basajja abafumbo nali sibiriimu nenzituka ne ngamba inayo tune y'abafumbo nembayiwamu ne bagamba muli wano mwogera bino n'ebintu ebyo byonna byomwogera naye bagamba mu kayimba okitegeera ezo stories nalimbaddeko mu opposition waliwo efumbizaako agambagezi sigagala abuka wamanyi okukwata bawala speed nogenda mu bufumbo bw'amangu no singa nali singa nze nazaalazaala nadda okitegeera naye nedda ndi mukazi nina like ndi very ambitious okitegeera abaana ku social media bakusibako olubuto Azawi is pregnant byaliwo ebyo kata naye ngende neekebera baana like olugambo lwatandika okuba nga luleka lutuufu okitegeera yona nga kireka muna naye bibeeramu babyogera era eyo twit akavubuka ako era kekali akatulira emmere kano kalala bubeerako okutwita obusumbi neffe nabamanyira bakira kumakya I think you're used now. kati tolina kyoŋŋamba kati okitegeera nekimenya unless nze like okunkola ekintu nendireactinga either ng'onkyankalanyiza ku stage ng'oyingiridde endongo yange ng'onkyakalanyiza omulimu gwange awo nja kuyombera nina ne DJ wali oyingidde gwe nayomba naye era olutalo Azawi oyomba otya simanyi era nti kuyomba bwe buzeebu simanyi tuli ku stage nze nkola na Peterson yabeera ku stage akyamuseewo okuba munaye ate tamanyi sifaani atandise oteekayo enyimba ze seti yayinege egyetambulamu ayeyo oluyimba olulala ono ateekayo niye ateekayo ne mugamba nti amanyi ku stage ekyo kyamuluma feezize nazirumya nnyo nakubira buli omu kuswangiza venue nga ndoopa tolina mpisa sirina mpisa namuvumye era ozijukiza Azawi ozijukiza abantu bagamba tolina kakano kakanoonye wano kaliwa mukama wale nakataddewa Azawi twaliwa Fort Portal ku Purple Party ya Douglas kaliwa kaka abantu kati bagenda Azawi ogenda udiza eddoboozi lino abantu bagamba oyo omwana talina mpisa ayisa mu bakulu b'olugaayu oyisa otya bakulu n'olangira bakulu abayimbi abo manye ebbanga lye babadde mu ndongo manye ebbanga lye bayimbidde oyogera otya ebigambo ng'ebyo gwe Azawi gwani wulira bye wayogera ebyakuviirako akambaaya no naye I think you can do better than that like you can do n'abasajja b'osupportinga industry eno bagifunyemu buli kimu you can support nze sinnavaayo nange sinnakolaki lwaki sente oziteeka mu baana abato babebekulu bakolakola dda sente Chameleone avuze Range Rover meka industry yaffe erina abaana abali talented bangi ne tuli stark tuli mu bintu byebimu kyobola abaana abamu bakola ensobi naye sanga ali involved in a relationship just to sustain his music ate nga teyandiriko yali after 5 wa Douglas agagamiro n'ennumba naye nze wali otegeeza ki bayita oba bakukwata bubi oba bakitegeera bubi of course bakitwala out of context nze nali
nali sirina mukutunuza mudumu bebekulu oba mukamiri oba muntu yenna nze omutima gwange nali ngutunuza mu gavumenti etuyambeko okitegeera etereze omulimu gwaffe kubanga tubawo omusolo nze URA kasookola ekivulu wane eno muganda wange eyagala ogisindikira lisiti ya buli muyimbi nesente z'omusasudde okitegeera bamugyeko kivaati okitegeera so oba withdrawing tax so kati we need them to be on our side batuyambeko industry yaffe kubanga employing abavubuka bangi bangi era nabagamba bane era kyetwaki bwetuba tuyisa abantu abo like ba legislators kubivulu tetubayita just bajje banyumirwe bakube endongo yes kale fine yakola bete tuyitamu n'amanyi gaffe tunula kiki kyetuli kyetukola abantu bameka abali ku kibulo ekyo bameka abafunye emirimu okitege naye bwe tugwanga omulimu gwaffe tuguterezeza okuva ku foundation wansi gye gutandikira copyright kukwatagana wamu kubeerawo na spaces fe wetutegekera ebivulu nga tebitukyajinga esente nyingi kubanga kati okutuuzaawo ekivulu cricket oba basaba miliyoni 20 plus okitegeera naye tubanga gavumenti erina ekifo kyaffe nti awo amanyi just otuwaayo ka sente ka maintenance naffe netunyigiriza kyo kiba ky'abantu abasinga abamu bwobanga tolina muntu wakuyambako alina sente olemerewe endongo nogivaamu ate nga sente toli talente olw'embeera eriwo so nze nali ndi ku legislature yatuyambeko kubanga ye alina amaanyi n'eddoboozi basobola n'omuwuliriza abasajja naye they took me out tubala nsaagala nnyo okwogera kuba oluusi oyinza obutantegeera ate abantu bo balowooza balumba bebekulu bakamiri era like we even call yankubira nambooza omanyi ye bebe ye muntu agamba mune nawulidde kino nekino kituufu nga tanaba kujajinga ebebe yakubira yes we talked yasooka kubira my team nemukubira nemugamba manyi muganda wange tata wange tiba ye tata wange emituba bitibwa out of context and he understood era nagamba gagami ceasefire naye baali bakulumbya babadde baali banumbye abamu nga batandise no ngana oba watyamu naawe bala abasajja nga bano okay nsinzira ku bigambo by'abantu abayimbi abaludde mu ndongo sibe batuulidde endongo eno amannya ngaago ge wagenda okonakonako tebali kye batuulidde nabo basajja batu bali mu kweyamba kwisustaining nga tebali kye batuulidde just we are on our own tuli ku lwaffe teri agamba naye ate nga ebyamagoba ebiva mu mulimu gwe tukola babyagalako share okitegeera ate betuwulira abasinkana pulezidenti abo bo nga bava mu bayimbi simanyi naye omusajja nsinganze musisinkana awulira eno sagiwuliriza his excellence nga mukulu osooka noddawa kusayibwa nini azabe katukole bwe tuti fit for maker King Kong yes wow kakayimba abantu bakasaba wano ku Twitter banaye like I think ke kamu ku buyimba yemu ku collaboration ekyasinze wano Uganda like it's nakakola and I needed to do nali njagala okukola ye ekyasinze mu Uganda iye ngolirayo amnange ng'ogyeko ziri ezasooka zi mega zi Mr DJ ezo anthems kiki kyotegeeza nti lwe luyimba olukyasinze nga kolabo osinzidde kuki in the last I don't know 3 years or mnedda mpaayo gwe gyolooza nedda nze nninza odwagala olw'ensonga nti byewayiimba byebimu ku bintu byempiseemu teri ata relating akayimba kano kuba buli omu alina gy'avudde nga wazibu ekitegeera n'obanga kati saawa zino olina obwogerero naawe olinawo otula n'ogamba Steve wa Kampala Parents walaba ku nnaku ggwe wangi amaazi awe nedda nze actually ndi wano ndi mu kulowooza collaboration yali ennungi mu myaka egiyise okuva 2020 paka kati do you have any Steve collaboration not really MK olinayo gyogamba nti esinga eno tukolera abantu yakafuna naye ono omwana ono amba tugende ayisaawo omusajja wa Kristo Panda but that akayimba kunako
kalungi akuba munnamu yaganya tuka promoting omusajja ali kunayomba apa kati embuzi Eh, mwaje tuzize mwagala mwana jja wano mininwa namuzamu emidumu omusajja ayomba naye kati but it's a good song Yeah. era bwe nasooka okawulira nga tanana kukola vidiyo n'abantu kawulira namugambye no tune bw'otagifiireko neekuyisaawo wagamba ni panda eh kuba mpemba kapu namugamba kapanda wajja kubeerawo ekikyama kale tugende ku lwaffe yeah kayimba nakakola twezeemu ku maanyi buli omu alina gyenvuddewo nze nga natuddawo nekunyumiza sitole yange gye natandikira okutuuka wano weyinza okugamba actually abantu abamu balowooza si ndi planned musician oba ekyo kitegeeza naki totobangako mbu sitobangako naye nze njiribye obulamu buneeno lwaka nsinzizawo omuntu nti mbadde nfiira ku ndoomo nti wowe banaye mukama wotampa endongo obulamu bugenda kufa nze nga mmanyi bwe kinaakwata kaseerako kagenda kutuuka nga ntegeye walala and I think buli muntu yandibadde bwati Yeah. musitoteekako pressure kubanga era ebiseera ebyo bwe nayingira industry ze nali planninga kuddayo China nga mmanyi bwe graduatinga mu 2020 ng'ogenda China nga ngenda awo wennyini nga nzirayo nga ndaba wano tiwali kiddako naye laba nga 2019 yagwako asajja ne bampa contract emboozi ya contract eyo nesi gondi yaginyumiza gondi kusein eŋŋamba azawe enjoy your life enjoy tulina gyenvudde kyekywaki twakola kalimu fiiki oyo ani atalaba pisto nga tanakola pisto era nakamwanga mmanyi wasinzira ku fiiki oba watusooka notunuya abayimbi abali awo abali mu generation yo like tewaliwo muyimbi mulala yali asobola kwongera flavor bwetyo kulimba olwo other than fiiki kubanga mwana wa kawempe naye atobye banaye atobye atamanyi nti fiiki atobye walayo obeera oli mu nsi ndala so wanoonyayo munno mutobi munno nga bwe twabonaabona ffenna ne tukola tune ndaba abaanauganda ne bagitegeera kuba olulimba lwatabuka n'okutabula sinadukuleta vidiyo abantu ne ku twitter wano abantu bagamba wale please muzanyira akayimba ako among your songs which is your favorite kogamba mwana wale kano ko blood nange bwe mbeera eyo gyempulira was it a true story nga tuvudde kwoli yatulira emmere ebya reality eyo si true story naye nagwe nagirabako olina obudde nyina eddakiika zange ebbiri tugende twagenda eyo epakwaki omanyi bwogenda mubivu tebatera nnyo okwogera ekiba mubivu tuli epakwaki eyo kurosamrime nga kumba omukulu omu teyayogedde wa gyeyagenze ali eno n'ekibeautiful omukazi jjukira amanyi buli omu eyategese ekivulu akubye amasimu tulaba amasimu gavugaawo omuntu takyassa tumutunuulira yafunayo ekipikini yafuna ekipikini ekipikini ekireeta obuzibu ate bigera nebikugwako newerabira newuwo nange nga ŋŋamba kati nolaba katepa abasajja gwe babeeramu lwamukoko omuwala yakula bulungi mwana muto okitegeera omukyalo omuleseri n'abaana naye naawe era waŋŋambye walaba omusajja omuwanvu omanyi gwe weezira musajja muwanvu nga muddugavu naye sookera kukola gundi test 1212 olina nekola ne due diligence eyange kuba mwe temulimbye ebitooke bye ebigwa aleeri omusajja akulumba ayinza okulaba essimu nakugamba gwe eno radio naye nga okituufu mubyosimu n'okikkiriza oba naffe n'okikkiriza ngaera wogamba bannaye bampaddezabe bakulimbye nnyo nawe katukomewo Kahura ne Benso. This is track number 9 ku Sankofa album. Wow. Gayo no Benso era naye Kenya ati kati wekwatanganako Kenya waliwo omulamu anti bwe nakwataganako ne Sauti Soul kati jjukira balinayo kye bayita soul something eringa like a side record label mwe baali bayambira abaana abalala kati oyo mwe yava so ne tukwatagana mulabako ne wano yajja ali very very talented era eyowaabwe bamutegeera nnyo bulungi olakitera olaba ajja wanakuba endongo aliwera abakitegeera so he's really good ali talented and muwandiisi mulungi so twasobola okikwasaganya buli omu yawandiika pati ate gayo no Mike naye ayina akayimba keyawandiika bena nebuuza naba
Bruce Melody, the producer. Yeah, he wrote that song, so it's very, very good. He's the guy who wrote the song. Yeah. Wow. So wakabi era bwe yajja waneeno ne muga bro jangu era jera yabaleeta twakire mu studio batuli awo nga bomanyi abatava ku studio ne babaleeta ne mbateeka mu studio nga tukola oluyimba. Era ija yakutegeera obuzina buno bwakuba mu vidiyo eno ani abukuyigiriza azawe banna yenyula bwati wecukucukucukucuku nenga azawe takutuka kwali kutoba neba nevo ba video director mbawe ekitiibwa babonaabona n'abantu okujjamu amazina azawe nze ntya kamera first of all ntira ddala buli lwenzaabwe nti ndabira ddala nga lwaki ate nga omuntu yandisuubidde nti obimanyidde munange temanyirikika kate wabirawo abantu abakutuwidde bati ekitegeera naye like is very good ajanaganaga amanyi gwebera mbyo kikube naye munaye wekazaga ddala obuzina nga bwakwekaza nefumula nasobola vidiyo netugimaliriza. Nina mukwano wange amuyita Big Sky Soldier ngambe walendabira Priscilla Zawe Dazawe mugambe album nungi nnyo kuliko ennyimba ezinyuma mugambe mwagala nnyo. Twogere katono nnyo ku performance yaffe ku Trace Awards Rwanda mu BK Arena. Wowe nali twali tukunoonya waneeno ne bagamba abaana Azawe ali mu practice gwe kyobamanya nakuba sheeyo nga sikoze na rehearsals. Sakola rehearsal, sakola sound check. Waina show no? Yeah, anti obitegeera. Kati saafuna budde kola kintu kyonna. Era abasajja nabagamba bugambi mu musule eyo tukube kye tunaakuba. But they were good. Band bagita, I'm forgetting the name. Yali yeri? Kubira Davido. Wow. Oh my God, they're very big. Baba itabani linyanjira bite. Oh my God. We start to be corrected. Yeah, like they're very, very very independent. Bakubira dalira. Ababa irinya simana rachimbira bite. Era abantu abali mu band life baba manyi kitegeera. So it was an honor okuba ko ne band yakabibwe etyo. Nali ne brother wange ne Vixon ne Bageto Kids. Triplets. Yeah, triplets. So yeah, Uganda was represented. Etwawangula. I know. Netujja tugenda keeping on nga tupushing. Atomanya next time bana atulekeramu. Where are we failing? Era ngenda kuongereza ku still kugundi ku. Sente teteka musente. Teteka musente. Ne wano ku nominations considerations eza Grammys. Okufuna eyo yonna recognition n'okubanga omanyikibwa bwotyo nti we bakulaba mu award asobola okunominate. That means otekamu sente okubeera everywhere in people's faces. Omusajja nga Diamond Platinum. Sente zaateekamu na promotinga nadde eno nadde erina performing awa nadda wali so kizibu nnyo okubeera mu category naye wano East Africa n'owanga okuggyako ng'otaddemu effort eyenkana n'eyiye oba okugisengako tosobola. Ani anaatuyamba asa? Ffeffeka balina okweyamba abanaatuyamba nabo bagenda kumala kulaba nga twesobola batukwatire kuba nze kankubule wano waliwo abantu abalina ssente ennyingi neno omuganga kale bane singa kale afunamu ku kirowoozo n'agamba omanyi kanyene partneringa ne Swan Zaveni mbeere Angel Investor oba whatever nze nkwate zaawe eddooyo muteekemu biliyoni za Uganda neziba 2 tubale nti mu myaka transparency azawe babitya abagagga obwerufu ate business gy'ogenda okukola ereme kubeeramu bintu bwe bityo. You just choose nosalawo kuriskinga okkirize tukole ekijja kijje kitegeera. Abasajja bano abatusinga bwe bakola balina abantu abayinjectinga sente. Diamond alina abagagga n'abagagga. Eno endongo yeetaaga ng'oteekamu kati wano we yatuuka kyovola mu maaso egigenda okuddako awo ogenda kwesanga n'endongo y'omunauganda mugiwulira luba lutaano nga tuli kubali kubanga omuntu wajja bujja wakuwa miliyoni ze100 agamba enjagalo yimbala nofuuke lwakabi e Kampala. Steve naye Azawe tukize tugana n'abantu bakusiimya Azawe like nedda abanaganda bw'obanga oli wakabi bajja kwagala like sibe bantu abali azaamaanya era bw'obanga oli mediocre bamala ne bakubuuka time n'otandika obbala okukolomera naye nga bo bakoze eki bakubuuse kiseegeera. So banjagadde and for the right reason nsiima nnyo okuba nti
kyempola bakikkiririzaamu era bakinyumirwa nze kansigale nga nkola omulimu gwange mukama ebisigadde nze nimulekedde otunaawo tukedde ku makyanga nange mulaba mba representinze ku stage ennene mujja mwamansabira kuba already abamu banjagaliza Grammy emirundi emeka Grammy award winner BET. Yeah, BET bagamba olulimi luki lutonzi totomanya kinavaamu fingers crossed but me nze ngenda kusigala ku ndongo ebisigadde njabirekera Katonda ne bafaana olwakajjaawo ketuba manyi swange muyina engeri gyomutuvugamu speed oba okyaliawo ne bakutuulamu oba okyaliawo ne bakusulamu wenkwogera kati tebajja kalinda bajja bayinza ennyindo bali baagala okusinza ku reaction kuno ku social media ku Twitter people asking you did ogenda okulayo no Nigeria any collaboration with the Nigerian artists? I think it's very, very obvious. Kati, katulabe kuba twagamba tunaba EP Deluxe. Munatwade Deluxe enyimba zirina with a few artists from the West. Tujja ziteekako kuba ndo olina nyingi. Ekitera just mbabigirako obegizi naawe. So katulinde tulabe. Yeah. Okay. As I let you go, your last remarks to the listeners abawuliza Kyabasa. Yes, bana yabawuliza Kyabasa tubadde wanene essaawa 3 ozimanyi nandi namwe natunywa emyanjo ebyekisibo byonna binjogedde bikimanyi nti abadde abyogera omusiyenze oyo MC walebayo emandwa ze ziri mu studio aleddaddyawo bakuwulidde bulungi zezibadde zintuddeko nga zinjogererako naye nga mwebale kuwuliriza mwebale nnyo kwagala zaawe. Yes, album Sankofa eri out natadde video ya Elevated akayimba mukasabe bukuliko n'obuyimba obulala bulungi nnyo 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 bwe muwulidde Married Man, Champion from Africa, Infinity okitegeera ezo ennyimba zonna bannange muzisaabe wano eno nga nange bwe nfata videos batuseeko tulabe ng'ekintu tukitwala mu maaso naye nga mwebale nnyo kwagala ndongo yaffe mwebale nnyo okuwuliriza CBS mwebale nnyo kwagala zaawe mwebale nnyo kwagala buli omu akola kyakola okumakinga sure nti endongo ya Uganda egetinga ku top. MC wale oli wakabiri leero DJ wakabiri yes DJ Steve omanyi byakayimba engeri obedde ennyimba ezo jazzy connecting like there has been chemistry manyi mulimu omuntu omu ng'akuba ennyimba nnungi yebali eyo bakigatto kitegeera naye ya DJ Steve oli wakabiri nnyo cameraman t-shirt ya MK webale nnyo mwagizi osegeera see you next time. I sign out. Okay, blessings. Thank you so much, Azawi, for coming through.